Mukama wange Elias Lukwago eno message jawo era mbadde saba buli afunye message eno anyambe ajiwereze mukama wange Elias Lukwago sabo tata Salongo Elias Lukwago tusaba tuyamba ku kigurupu kya Kyagulanye ekifukidde eggwanga ekizibu tusaba tutasa ku kigurupu kya Bobi Wine ekifukidde eggwanga ekizibu kigurupu kya Bobi Wine kirina cabinet enfu enzibu era kirina cabinet ebonyabonya banna Uganda okamala obuki obumazi twali twewuunya omuntu osobola okukwata Kampala nagikwasa Nubian Lee ye meya wa Kampala oba kitegera netalina kyakoledde Kampala nga bw'owulira wabula abanna Kampala bali mu kubonaabona okamala obuki obumazi lwaki olw'ensonga Nubian Lee lawyer so si teyandigwanidde kubeera ki teyandigwanidde kubeera meya era kyovudde olaba nsaba mukama wange Elias Lukwago ndeeta okuloopa gy'oli tutase ku mbeera eyo kubanga ebintu byonna bidobonkanye abasuubuzi bali mu bonaabona abasuubuzi bali mu kaaba era gurupu ya Kyagulanye kabineti ya Kyagulanye Kyagulanye kati yafuga eggwanga ne kabineti ya Kyagulanye bakutte ebintu by'omu Kampala byonna basaanyawo biki bisaanye bazimbye mu ntobazi kyokka ye ngalo gundi meya we Kampala Nubian Lee ebyo tabikola ki tabiraba kyokka neewuunya Nubian Lee akolagana ne Aitawa oba kitegeera okusaanyaawo gundi emyala gy'omu Kampala bazimbako bizimbe naye nga abasuubuzi bo tebakoze eki tebafuddeeko kyokka ekinneewuunyisa mukama wange era nkuloopera Elias Lukwago ffe twali tumanyi nti ebizimbe ebiri e Kampala awo byonna bya Aitawa oba kitegeera nga tuwulira eno obutale bujja kabaka akamala okujja era kaddamu kajja ne tugamba ye kiki kumbe gurupu ya Kyagulanye yeeyo ky'obutale era ng'abenga tobakaaba naye tewali n'omu yavaayo kola ki kufaayo kyokka ate ekinneewuunyisa ffe bulijjo tumanye ebintu munnange byani bya Aitawa tugenda okuwulira nti ate ebizimbe ebiri mu Kampala nti bya Solomon Kampala ndowooza muwulira nti olw'okuba nti ebizimbe engeri gyali Solomon Kampala ebizimbe byonna byani bya Solomon Kampala kyova olaba tagambwako tanyegebwako ne waakola ebyenkana bitya mukama wange tanyegebwako naye tubadde tusaba engeri gy'olirooya omulungi tubadde tusaba otutaase otutuusize n'obubaka eno eri bekikola ki bekikwatako kati kyova olaba nti olw'okuba nti ebizimbe ebizimbisibwa ebizimbe ebiri mu kuzimbibwa mu kibuga bya Solomon Kampala kyova olaba tebanyegebwako ffe ne tulowooza nti bya Aitawa kumbe bya Solomon Kampala kyokka nga ate ne meeya okiraba ne meeya Nubian Lee abiraba tanyega era tafaayo kyova olaba mbadde nsabye mukama wange Elias Lukwago engeri gy'olirooya kkiriza mukama wange okkirize yinginiya waffe bali mwezo ajja atereeza ensonga kubanga amazzi gayingidde mu bizimbe abantu bakaaba bali ab'omu bwino bali bakyakaaba olw'emidaala gyabwe okubanga gijja omuliro gugikwata ne gijja naye nga byonna ali emabega waabyo Aitawa kyokka tugenda okuwulira Aitawa okwocha obutali bw'omu bwino okujja ti ate mutabani wani wa Kyagulanye yennanyini byo naye kyokka ssaawa zino kati ate bazimba myala neneero oyo omulamba Nubian Lee tafaayo oba kitegeera mukama wange ne meeya omulamba Nubian Lee tafaayo olw'okuba ye meeya ate looya ye tafuddeeyo ku bantu embeera gye balimu n'okubonaabona kwe bakola ki kwe bonabonamu era mukama wange Elias Lukwago ndeeta okusaba kwange gy'oli okkirize bali mu ezo engeri gy'ali yinginiya ajja tutaase ku mbeera eruddawa eri mu kibuga era mbadde nsaba buli afunye vidiyo eno akole ki agitambuze esobole okubanga ekola ki ng'ekutuukako ate naawe mbadde nsaba owulire okusaba kwaffe nti bali mwezi engeri gy'ali yinginiya agenda sobola kwaga amataba agalumba abantu abasuubuzi abali mu kaaba embeera bali mu byakubonaabona tewali ataasa kyovuddola mbadde nsaba tufune yinginiya bali mwezo ajja akole ki ataase embeera kubanga ye Nubian Lee ye yasomerera bwalooya era tujja muleka afune ekifo mu KCC ekyobwalooya naye nga tutaddewo yingini anasobola okubanga akola ki ng'ataasa abantu anasobola okuvaayo n'ayogerako nti owange Aitawa ozimbye mwala oba kitegeera Aitawa anaga nti bannange order from Solomon Kampala tumugambe wadde gwe Solomon Kampala wadde tuli mu Kampala naye ate Kampala teyeetaaga kusaanyaawo naye neewuunya Solomon Kampala n'otandika okusaanyaawo Kampala abantu n'obaleka mu kubonaabona ng'ate gwe ne taatawo mwajja kola ki kutaasa abantu abali mu Kampala kubajja mu mbeera embi gye bakola ki gye balimu naye mbadde nsabye obubaka bwange buno sisabye mu bubi bukama wange kubanga muyinza olaba vidiyo eno ate ne mwagala okuntwala mumpe ettaka ekitalya
kubanga nabadde ndaajana ate oba sinakindi muntwale mumpitakewa eruzira ebyokulima ngenda tandika kulima nga gundi bano abaana b'enkyukakyuka bazze ng'era omukulembeze omutuufu atambulira ku manvuuli ne ku bbendeera ng'akoze eki ng'azaawo mujja kunfunira ettaka naye mu biseera byakati muyimirizeemuko bannaye bannayuganda abatambuliza akameseji kange kano akamaama Nabbanja bano mwebali nnyo mwebali eddala siimye nnyo nsiimidde ddala mpozi bannaye waliwo ne vidiyo ezimu ze nasanguddeyo ze najjeyo olw'embeera nga mbuzaafuuse za butwa nga ndaba aba TikTok egenda teekawo embeera ensalawo nzijjeyo naye mbadde nsaba ne kano mu katambuze katuuke ku Lord Mayor katuuke ku Ssaalongo Elias Lukwago gundi lawyer we Kampala basobole okubanga batukuwasaganyizaako ku mbeera za musajja mukulu Nubianiri ku byakola mu kibuga tetusiima mwebali nnyo mwebali ddala nsigadde nze SJ Blank Check buli akalabye osobola okugenda ku YouTube n'ola ku music wange ne ku TikTok gye ziri ku pini musobola okunkolera mu challenge mubeere bulungi mweraba